Ekimu ku byo amafuta gagenda kwongezebwa ku nnusu 2 aga petro wamu ne diesel. Emisolo gino egireetebwa mwenga bali ku ludda oluwabula gavumenti mweteeseteese mutya okugiwabula mu ngeri zitali zimu? Webale nnyo. Ekisooka emisolo si kyekyali badde ekizibu. Kuba bwe tugenda mu nkola ekituleeta okubeera nga waliwo state, waliwo gavumenti, bwe buvunaanyizibwa obuweebwa gavumenti ne state okukola ebyo ebiba nga ffe abantu ssekinnoomu bye tutasobola kukola. Ffe tetukola nguudo abantu ssekinnoomu. Ate twajjula okweyagaliza. Kyova olaba omwana w'omuntu akokota ekibanja kya neiba we, abba ebintu bya munne, takkiriza kuliibwa ku kake. Kakati ate nga waliwo abeetaavu, waliwo ebirina okukolebwa nga bya bulungi bwaffe ffenna, naye nga omuntu ssekinnoomu si mweteefuteefu kubikola. Awo weewaava wabeerengawo ali wakati, ye state, yeeyo gye tuwa omusolo, gavumenti egukuŋŋaanya esobole okukola ebyo ffe be tutasobola kukola. Tetusobola kuwa bujjanjabi, okuwa okusomesa abantu, obulinzi eri bannansi, enguudo, ebidyeri, enguudo z'eggaali z'omukka n'ebiringa ebyo birina okukolebwa, naye nga bikolebwa ku ssente ey'omusolo oba enfuna yonna ereeteddwa nga gavumenti yeegirina mu ngalo zaayo ku lwaffe. Kale nabwe ekyo buvunaanyizibwa bwaffe okuwa omusolo. Omusolo bw'oguwa tekitegeeza nti gulina kugasa ggwe Peterson. Kyova olaba baguyita nani quid pro quo, nti no osobola okuguwa wano ne bagutwala eggulu ne gugenda eggulu. Ate ow'ekisolo n'aguwa ne gugasaamu ow'ejjinja. Gwe musolo ogwo. Naye ekibuuzo we kiri, gwe nga gavumenti oyambyeko ku bannansi basobole okuba n'embavu eziwa omusolo gw'oyagala okukola ebintu. Bwe twogera ku kye bayita fiscal policy, y'enkola eyitibwamu gavumenti okulambika n'okusalawo butya ebyenfuna by'eggwanga ebiba bitambulamu. Economy kyava eri mu Bagereki, baali balaga ntetenkanya ewaka mu bubulwa mukola mutya, ku bitono bye mulina muyimirizaawo mutya amaka. Ekiseera kyatuuka enkola eyo entetenkanya eyo n'ebanga ekwata ku ngeri ya ggwanga lyonna. Mu kyasa ky'e14, 15 ekigambo okubeera economy, Bangereza be bakiggyayo economy, naye eri gye kyatandikira mu Bagereki n'Abayonaani kyava mu kuba nti baali okugerengetanyiza ewaka. Era ekigambo economy kitandikira mu bubulwa, scarcity, nga kutetenkanya. Kakati gavumenti erina okutetenkanya ng'ereeta ezo ze bayita fiscal policies, zitera okukolebwa nga basalawo obungi bwa ssente eziba zibeera mu economy. Basobola okugaziya omuwendo ne guba mungi oba okugunyuunyunta ne guvaamu mu bantu. Essente bwe ziba ennyingi ennyo mu economy ng'ebigulwa bitono, wajjawo kye bayita inflation, okubeera ng'ebbeeyi y'ebintu erinnya. Kati gavumenti erina lwetuuka n'eyagala ozijjamu, esobola okukozesa treasury bonds and bills. Nga bw'owulira gwe Peterson, gavumenti esobola okujjako essente zo miliyoni 5 ng'ogula bond, n'ebeera nazo emyaka 5. Bwetuuka nga eyagala sente zeeyongere mu bantu, ekuyita n'ekuddiza miliyoni ze 5 ng'ekuwadde n'amagoba. Kuba ggwe bw'oba nazo kiba kitegeeza ziri mu circulation, ziri mu bantu. Ekkuba eddala lyekozesa gy'emisolo.
gavumenti esobola okuteeka emisolo emingi nebanga esobola okunyuunyunta essente ne zivaayo mu bantu obadde okimanyi okunyuunyunta ng'ezisikayo kyekigambo kyenkozesezza kisobola okugjayo ennyo amakulu kyokka ate era mu ngeri y'emu gavumenti esobola okukozesa emisolo ng'erambika wa weeyagala abantu bettanire okukolera emirimu gyabwe oba okulemesa abantu okukola emirimu egyo ebyo byonna gavumenti ebisobola obikozesa ye okyokulabirako ng'eruubirira ki gavumenti esobola okuba nga eyagala bannansi babeere nga engoye bazigula mu nsi eyo n'esalawo okuteeka omusolo omungi ku ngoye eziva mu mawanga amalala kalabyako bweri eyo tugiyita tuulu mu lunyaanyimbe omusolo omungi gulemesa abantu ogula ez'ebweru ne bagula ezaawano gavumenti eyinza okwagamba nti twagala bannansi bayiga okukozesa ebyuma bikalimagezi negamba kakati katulekeraawo okussa omusolo omungi ku byuma bikalimagezi bwe baba babiyingiza mu Uganda computers kati kireetera ebyuma ebyo bingi okuyingira gavumenti bwe beeyagala okutumbula ebyobulimi esobola ogamba nti tractor ziyingizibwe mu ggwanga nga teziteereddwako musolo mu byonna byoyogedde njagadde tubiwumbewumbe mu ngeri bweti kati gavumenti eruubirira ki mu misolo gino kati obuzibu bwe tulinaawo embadde nzija nti gavumenti yaffe ekiruubirirwa kyayo kati ekikulu kulaba ngeri ki gyeyimirizaawo ensaasaanya ennene gyereeta ng'ekyegenda kikozesa mu kwongera emisolo nga naye teyongedde wa we giva nabiki byezigenda kukola byegenda okusaasaanyako ebirina era ebyongedde ekimu ku byo obadde wano ng'okyogera kiriwa kwe kubeera nga abasomesa ba arts babongeza ku ssente kuba baasigala emabega ontegedde ebirala munnansi ebimu abimanyi ebirala tabimanyi bwe bunene bw'abakulembera mu ggwanga lino obunene bw'omuwendo gw'abakulembera buli lwe tugenda okulonda bammemba ba paalamenti beeyongerako obungi tunuulira namungi w'abantu abatuula mu bifo by'obwa minisita kuliko n'obubbi tokimanyi nti aigigi yawadde ripooti nti akeesedde triliyoni 10 zibbibwa mu mwaka gw'ebyensi zonna tuzibalira mu triliyoni 82 eziteekebwateekebwa kubanga ye financial yeddako kakati bo ne bateeka omusolo gwe bongedde bo ekimu ku biruubirirwa ng'ogyeko biri byenkugambye kwe kukuŋŋaanya ssente eziyimirizaawo emirimu gya gavumenti kati bo baagala essente zeeyongere baagala beeyongeze triliyoni 4 n'obutundu 8 4.8 trillion ze baagala zeeyongere nga naye bazijje munda mu ggwanga essente ezimu zakwewola ndowooza omuwendo omunene ennyo twewola mwewole naye balwana okulaba abo abatudde mu ministry ya finance cabinet nti tweyongera okufuna ssente naye ssente ezo baagala kuzongera zifunibwe nga ziva ku bintu bye tugula nga bannansi bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo ntunuulira obuzito baagala kwongera siringi 300 ku sukaali kilo ya sukaali omusolo already ebbeeyi kwabadde nga nnene amafuta ogamanyi bw'oyongerako siringi 2 kati galimu 5 kitegeeza ensujju yeeyongedde ebbeeyi buli kimu kyonna kiba kirina okulima ate bo abasuubuzi bawulira buwulizi ng'okyogeddeko nti eno ne balinnyisa newankubadde nga tonnassa mu nkola kubanga bw'ogamba nti ogenda kwongera ku mafuta mu kaseera ke kamu oyongere ne ku sukaali kitegeeza sukaali oba omwongezza emirundi 2 wali mu mafuta omwongezza ate ne wano mu kumutunda ye nga ye omwongezza kakati ffe ekizibu kyaffe tetwongera kye bayita taxi base kyalibadde kirungi nga gavumenti n'ogamba nti bwe tuba twagala tufunenga omusolo pay as you earn 40% ana ku buli 100 abakozi baliwa bogendo zijjangako ye bo bamanyi wabawadde mirimu luddawa gavumenti yesinga okuba n'abakozi abangi naye tebawera 50,000 kyokka nga tuli mu miliyoni 45 mu Uganda abakozi bali luddawa bogenda okujja mu ssente ye abaffe
mwale mukola etteeka erya minimum wage omusaala ogusembayo obutono bw'oba ogereka gwe olowooza bameka abafuna essente meka nkulaba kalaba ekirala already tulina ekizibu tetulina kye bayita effective demand okugula kw'ebintu abantu bali mu bubulwa mu busoberwa tebasobola kugula na bintu bya kukozesa waka waabwe ebibamala ono afunyeeyo ku musaala ogusaze obuzito bw'omusolo guno ogenda okubenikibwa ku bantu Honorable Goraba nga kugenda kukolebwa gutya kubanga abantu babadde mu kukaaba n'ogubaddewo nti mungi ate omala ogatteko omulala ddala abantu banasigala mirimu gye bakola kizitowa munnansi alina kwetetenkanya omanyi Jack Ma yagamba nti bw'oba oyagala okufuna ssente oyina kgenda mu field awo gavumenti wetanateeka policy kakati okimanyi nti buli gavumenti weerengera nti wano nno waalibaawo akantu ng'esimbawo akaseke okimanyi ebiseera ebyayita nti we wazimbanga ennyumba nga gwapangisa omuntu anaakusuliramu ogenda obuuze jjajjaawo oba kitaawo nga bw'ozimba ennyumba omuntu anaasulamu gw'omusasula nga tonnatuuka gwe kusulamu katugambe oli e Kampala ozimbye enjuuyo e Luweero ng'ogula omuntu akusulire mu njuuyo ne bwebanga ewedde naye ekiseera kyatuuka ennyumba nga bapangisa ki mpangisa nazo gavumenti yatuuka n'ezimanya nti muvaamu ssente era kakati nawo bajjawo omusolo gavumenti buli weetegera nti wano waliwo ssente abakola mu bizinesi zino bafuna kivubi ng'esimbawo oluseke wano omanyi nti nno obwa bulooka bw'ettaka wabaddewo ssente nawo etteeka erirambika kasitalijja golooza lwaki gavumenti eteeka etteeka erirambika wakati w'abalandiroodi n'abapangisa ebayambeko bizinesi eterere obanga alunda akabuziko twagala awo waterere landiroodi abeere nga essente zazifuna nga bitegeerekeka tusobole okujja tusimba oluseke kakati gwe munnansi olina kuba mutetenkanya buli kaseera obeere n'emirimu egisukka mugumu Honorable tutunulire ku musolo guno nga tujja amaaso ku guno oguleetebwa tugazze ku ogwo ogukuŋŋaanyizibwa bulijjo bye gukola byebyo ensi byesuubira okufuna musolo abantu gwe bakubibwamu oluseke katandi wano olina okusoomooza okunene okwakujjira olina pulezidenti omu akukulembedde akufuza emyaka egisoba mu 40 ekyo tosobola kukikola okujjako nga waliwo kyemufiiriddwa tulina kufiirwa ki ateekwa okuleeta ebintu bingi ebikujja ku mulamwa akutonderawo districts nyingi akuteerawo abamufugirako bangi ba RCC abamyuka baabwe abayambi baabwe bonna nga basasulwa akuteerawo abamuwabula nga bangi nnyo ba presidential advisors ebyo byonna bitwala ssente ya muwa musolo gyakoma okulwawo gye yeeyongerwa okuggwako ettutumu abaalina okutambula n'abamukuuma bangi nnyo okwawukanako ne bwe yali nga wattutumu edda bwe yabanga ow'ettutumu ng'ajjira mu Mercedes Benz ne bw'aba atuuse okuziika bakoonako bukoonyi nti muveewo omukulu wuuno ayagala genda kuziika naye kati aluddeko nnyo buli kaseera aba alowooza ku balabe ate alina ka bullet proof olwo alina okukagula ku nsente y'omuwa musolo olw'okuba nti aluddewo nnyo kasita olwawo Katonda takuwa bibiri bwakuwa obuwangaazi takuweerako maanyi gwe wali olabyeyo omukadde w'amaanyi owezezza emyaka 9 nga olina amaanyi olowooza kisoboka aba yeewese kakati kyova olaba nti ebbeeyi eba nnene bwakaddiwa alwala aba gwakujjanjaba kw'amaanyi naawe keberako ewamme olabe oba ddala bajjajjaabo bwe bakaddiwa tebabeera nga bakaaba sukaali n'ebiringa ebyo kakati aba wa bbeeyi nnyo
obukulembeze bwe obufuzi bwe buba bwa bbeeyi nnyo alowooleza nnyo mu byokulwanyisa alowooleza mu kugenda mu ntalo mu bitundu ebyenjawulo nali wano ne nkugamba nti ekimu ku bikuumye gavumenti ya General Museveni ntalo nti abeera alina okugendako mu lutalo mu Central African Republic Somalia South Sudan kiba kya bbeeyi kubanga bye bimu ku bimubeezaawo ng'amagye gali bize operations ezitakoma akalulu okukayimirizaawo alina kugulirira okutagambika okusobola okugamba nti nzuuno nze mpangudde kale ebyo byonna bikuleetera obuzibu mu bingi ebirala bitwala ssente ye paalamenti ya Uganda bwe guli bw'otunuulira omuwendo gwa ssente ogusasulwa ababaka nga bagenda okulayira oba nga bamaze okulayira ez'okugula emmotoka luli twabadde ku miliyoni 2 olwaliro ziri mu 3 n'omusobyo naye tewali n'omu azoogerako byafuuse 3 mba namawulire mmwe muŋŋamba naye nze bampa miliyoni 10,000 era ekisanja kino kye tumalako we zaakomye 2 kati kye tuddako muli baakufuna 3 sente ezo nnyingi bw'ozikubisamu omuwendo gw'abaka abaliyo 5 n'omusobyo sente mpitirivu nnyo teri azoogerako nti zamuwa musolo naye kuba RDC wano n'abalala abakola mu gavumenti mwanguwa nnyo zo zino si zamuwa musolo 3 zamuwa musolo naye nti ekizibu kye mulina lwaki temuziwakanya waliwo olumu lwe baleeta ebintu nga naye tebirinaanizika oba ontegeera one ojjukira ba social media babayita kati abo ba social media babayita bani ba activists abagenda babuloga bwe bagamba nti simanyi bazibawa biliyoni 5 obumbi obutano sikakasa nti bazifunye tebannazifuna olumu na commentingako ku biliyoni eze 5 oli naŋŋamba nti nawe ofune sente mu parliamenti kakati nze ndi mulonde nno njagala twahula ensonga ontegedde kyenkugamba ono mulonde ate ono buloga obigatta otya ontegedde nkulaba toyinza gamba nti oli ne bamuwa sente olw'okukyala gy'akyadde ono ne bamuwa sente olw'omulimu gwe baamuwa okukola nti osobola birinaanya ontegedde oli bamuwadde buwika bugenyi biliyoni 5 ate ono omukozi w'abantu kakati waliwo ekintu ekitawaanya ekimu ku ebyo ebireetera okubanga paalamenti yettanirwa nnyo bwe bungi bwa ssente obwogerwako bamemba ba paalamenti ze bafuna omusaala musava babawa miliyoni kati 3 ze bagenda okufuna bafuna za allowance amafuta ga bwereere n'ebirala ebigenderako ate ne tuva ku ekyo kye bafuna mu mateeka ne wabawo n'obubbi obulyake n'obukenuzi era obulabikira mu paalamenti kwega byonna ekifaananyi ne kifa kakati awo wennyini wenjagala twogere one omusaala gwa memba wa paalamenti oba ebyafunayo singa bitono oba oli awo ne paalamenti twalibadde tufuna nga ya nsonga ng'abagendayo era ddala beebo abalina substance abalina kye beekoledde ab'ensonga ng'okuyaayaana kwabwe tekuli ku kubeera nga bafuna kubanga bagendayo nga bafunyi ffe tulina bodi ze tutuulako gamba ng'ez'amatendekero bakuwaayo allowance buli lw'otuula nze nina endowooza nti ne paalamenti bwe yalibadde ekyokubiri walibaddewo ekitongole ekyenjawulo nga kyo kigeresi kya mpeera y'abakozi ba gavumenti ontegedde ekitongole ekyenjawulo nga kigereka mpeera y'abakozi ba gavumenti nga ne paalamenti kweri naye omutawaana we guli nti ekitongole ng'ekyo kiteekawo paalamenti yerina okukola etteeka okalabyako paalamenti bweba tekoze etteeka ekitongole tekisobola kubaawo kakati ate paalamenti gy'ogamba eyalikoze etteeka ate era be batuulayo ja kugamba ffe ekyaffe katusigale nga ffe abeesalirawo okalabyako kakati ekirala emmotoka eya miliyoni 3
Nerabika motoka ya beeyi bw'oba oyogerera mu mbeera ey'ensi yaffe. Bw'otunuulira omuntu amalako omwaka nga tafunanga bukadde buwera 3 munnansi n'oyogera emmotoka ey'emiliyoni 3 sente ezo nnyingi n'amaziga gamuyitamu naye tabbu weeri emmotoka eyo bw'obanga ogikutteko gwe emyaka 5 nga ya gavumenti ng'ekuwadde driver nga gavumenti yessaamu amafuta nga si yiye egenda kusigala nga ya gavumenti myaka 5 Peterson ogizze efaanana etya era gavumenti eba egisaasaanyirizaako sente ez'enkanawa kwajjukira memba wa paalamenti ono bwe wamumala omulonda afuuka mukozi wammwe okkiriziganya nange asaanye omuwa emmotoka oba nedda emmotoka bagimuwe nga yiye oba esigale nga ya gavumenti olowooza okumaintaininga emmotoka ogikanika ogikolako service ogigulira amafuta n'okugimuwa obuwi kiki ekisinga okuba ekyebbeeyi kirowoozeeko njagala tutaggulule saagala kwogera obwongo bw'abatuwuliriza yes tuli mu kutaggulula kino kiveewo kubanga abantu bangi beemulugunya ku mmotoka nti Parliament bwe kuwa miliyoni 3 ogule emmotoka abamu bagula miliyoni 2.8 2 najja ka probox nolaba emmotoka nga buswavu mu parking ya Parliament kati ne twebuuza omugaso gw'okugaba sente z'emmotoka mu Parliament guliwa ekirungi Peterson gw'omu ku balonzi naye bammemba ba Parliament bano bayitawa okutuuka okufuuka bammemba ba Parliament okimanyi nti emirundi mingi bangi bayitamu si lwakubanga be basinze okwogera ebigambo ebirungi ebimatiza naye nga bayiseemu olw'okubanga be basinze okukwatako mu nsawo nga balina ke bawaayo okkiriziganya nange ku ekyo okimanyi nti abamu bagenda okuwangula nga bataaguddwa atuwuliriza ali eyo nzikiriza njogera amazima ku lw'eggwanga lyange tutambule nti olwaleero Nalukole babanga bamulangiridde nga ye yawangudde oyinza okwesanga nga waliwo ayagala ekifo kya Nalukoola nga kati yatandise campaigninga nga naye ateekateeka 231 walituukira 231 aliba asaasaanyiza kyenkanaki kakati abamu ne weebuuze sente zino zasaasaanyiza agenda zijjawo olumu ekyo kyekireeta obulyako obulabbayi n'obukenuzi byolaba mu Parliament nogamba yi kati ono yakasaasaanya obuwumbi bulinga 2 agenda kukola atya basente alizijjawo ezo nga kumba ategese nga alina waanaayita okuzibba kakati olumu weewali omutawaana ekirala bateekwa okuba abaakola enteekateeka eyo ti memba wa Parliament bw'amala okulayira bamuweeyo sente agule emmotoka baali balabye embeera abayingira mu Parliament bwe baba bali embeera gye baba balimu kati gwe njagala ofumintiriza olowooze ku muntu gwe baalangirira mu January nti yeggwe memba wa Parliament amulonde naye ng'agenda kulayira mu mwezi gwa May omwaka guno okimanyi nti nabeera alina okufuna abagenyi alina okufumbayo ku bijjulo ontegeera era nzi njagala kutegeeza gwe Peterson oba tomanyi abo abaawangula banka zibakubira amasimu alo twagala kuwolayo ku sente abamu obwavu bagenda bufuna nga tebannaba nakulayira kuba bwe bakuwolayo ku sente n'okolamu ebijaguzo oba oli ogenda kufuuka kakati obukulembeze gwafuuka mulimo kubanga buli bw'obanga oyiseemu business bank nekkubira tukuwole sente kitegeeza naye kimanyi nti ogenda ku mulimu ogenda kufuna sente ogiddizeewo so kyongera okanga emitima gya bannayuganda nti ne bwanaawo omusolo gugenda kuggwera mbakulembeze gavumenti beekozesa omusaala gwa memba wa Parliament wali ogutegeddeko ogwaddala ng'ovudde mu mboozi ziri mmeka gy'ogenda onoonyereze gwe kennyini ojje wano owa abantu amawulire gwe wennyini atuulayo tubuulire kuba mpulira nti basasula omusala okusinziira ku kitundu gy'ova okujja e Kampala nga bwe wamanya emiliyoni 300 nze nga mmanye ebi 2 njagala neryo ogenda okebere memba wa Parliament omusaala gwe guli mmeka bwe bamala omujjako pay as you earn asigaza mmeka
kati ne wabaayo ne allowances zakola ki zafuna allowances ezo zikyukana okimanyi nti allowances ziweebwa member wa parliament owakawempe north oba honorable Nsereko Muhammad owa Kampala Central tezifaanagana zeo yave paida anti atono ye yakiikirirawo wennyini parliament wetuula kati oyagala bamuwa amafuta agenkanankana n'agooli ava ekitigumu byawukana ebintu ebyo mugende mu bistadinge mubuulire abantu ebituufu ekirala waliwo obutamanya bwe tulina kuba omanyi member wa parliament aba naye mulonzi okkiriziganya nange abalonzi be bagendera mu parliament waliyo olumu ng'oli ajja agenda mu parliament naye nga tamanyi kikyagendako ng'era agenda okufuuka kansala ajja n'atuulaawo ku mukolo ng'ayambadde akatenje akalungi n'omuvubuka n'amulaba n'agamba mu bwa kansala wali ssente nange kanneesimbewo ku luno naye nga kyagendako tamanyi kyekitegeeza gwekimanyi waliwo bamemba ba parliament nga yaliyo ebisanja 2 n'agwa nga yayavuwala nnyo n'okusinga bwe yali nga tannafuuka memba wa parliament byenjogera obikkiriza oba nedda mbiraba gwolowooza biva kuki nga tonnalowooza nti nno nti guli mulimu oguwedde emirimu era kyebava bagulumba naye waliyo obutamanya obuli kwaba abeesimbawo ne mujja abantu 10 abamu ne balekulira n'emirimu gyabwe ne beesimbawo ne bawaako omuntu ogu n'atuukayo naye era naye n'amaliriza nga mwavu n'okusinga bwe yali kakati mugenda kusanga olusozi gambalagala nga mu abali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga bo bamaze okukkaanya nti buli kyonna ekinaaba kireeteddwa mu parliament bagenda kukiisa butereevu bye munaaba mwetaaga okwabulamu mulina obusobozi obunaabikyusisa gwe tokimanyi nti nno buli lw'oyogera ku bibiina by'obufuzi ebingi oyo atudde ku luuyi oluvuganya alina ebbeetu okwogera newankubadde nga ayinza okuba nga tajja kusalawo bwe kiba kigenze mu numbers naye bw'oba oyogereramu abo abategeevu abalaba ensonga bw'oba n'ensonga erimu eggumba eba esaanye okukkiriziganya okuba nga bakkiriziganya nayo ne wabaawo ebikyuka era eyo y'ensonga lwaki tubeera ne kye bayita alternative buli kaseera gwe bw'oleeta polisi eyo ku by'obulimi nga bwefaanana nze akuvuganya nnyina ebbeetu okutegeeza bannansi mbakubanga nze yakwata obuyinza endaba eyange yalibadde bweti okimanyi nti ku lunaku lwanga 7 omwezi ogujja lwe tugenda okwanja alternative yaffe ffe nga gavumenti eri ku luuyi oluvuganya mu kisanja kino ekitannagwako alternative budget ye nga tulambika ffe tubakuba ffe nga mwe muli mbuyinza byaffe byalibadde bwe biti era ebyo ne ku mulundi guno lwe twabadde mu parliament ku lwokuna lwa wiiki ewedde gavumenti kalondoozi yaleeta endaba yaayo buli minisita n'aleeta endaba ye ngeri ki ye gye yali agadde budget ebeere ekitegeeza mwamaze okukkiriza nti obuyinza si bwammwe tuli kubanga mugenda kuleeta alternative budget gwe tokimanyi nti nno ekisanja ekyaweebwa abaaweebwa mu mwaka gwa 2021 tekiggwangako walabyewo okulayira anti alternative budget ya 2026-2027 next financial year kitegeeza toboto mu government ndala erayira mu gwokutaano ekisanja kino kyaggwako ekyaweebwa mu 2021 kiggwako mu gwakutaano ndowooza wezzeemu kati kyogamba nti nno singa bayita chairman wa district ku mukolo ne bayita ne chairman eyawangudde ng'ono abaddeko si yawangudde ne bagamba chairman wa district kayogereko gye tuli baba bagambye ani agenda okwogera aliko kati kyogamba nti summary ndaba bwe nti mu kuyambako mu ggwanga lino ekisookera ddala kyetaaga wabeerewo okusala entoto okugaziya kye bayita taxi
base awava omusolo wagaziwe bingi ebisobola okukolebwa mu byobulambuzi mu byobulimi mu kutondawo emirimu ebyobugagga eby'omuttaka mu kulambika abavubuka kebere social media eyo mu kifo ky'okuggalawo bugazi Facebook oba emikutu emirala yigiriza abavubuka engeri gy'ogikozesaamu mubeere nga muvaamu ssente bingi ebyobulambuzi bye tusobola okukola wano museum nnyingi ezitaliiwo bw'ogenda mu mawanga amalala buli yali omukulembeze bamukolera museum naye wano tulina ekizibu abaaliko abakulembeze aliko tabaagala tusale amagezi okunoonya ngeri ki gye tukuŋŋaanyaamu essente olaba Kampala yekka bw'oba oyagala okukendeeza omujjuzo gw'emmotoka akali obuli pagano osobola okuteekawo omusolo ogw'enjawulo nti emmotoka bw'eba tewezaamu bantu basatu teyingira kibuga Kampala okujjako ng'esasudde omusolo ogw'enkana bwe guti ejjaka tabakikola mu Indonesia osobola okugamba nti emmotoka zonna ezirina enzirugaze tinti ziwa omusolo ogw'enjawulo kirungi kuba abejjajjassa ekyo kibakolera ekirala tusobola okukendeeza ensaasaanya y'essente y'omuwa omusolo palamenti eyo gy'olaba gye twogerako omuwendo bwe gukendeera ogw'abammemba ba palamenti yaffe esobola okuba ey'amaanyi ng'ekola nnyo ne bweba erina ababaka 100 naye ekizibu kye tulina nti buli mwaka beeyongera abaminisita lwaki tulina abaminisita abasoba mu 8 ng'ekonomies ez'amaanyi ng'ey'e Kenya tebawera 30 tusobolera ddala okukendeeza tusobola okukendeeza abawabuzi ba pulezidenti ba RDC ne bakwendeera kati okimanyi nti buli musala district kiba kitegeeza nti mweyongeddeko memba wa palamenti omukyala mweyongeddeko chairman wa district ne kanso yaako ako konna kusaasaanya nsimbi ya muwa musolo honorable ensi eyagala okumanya nange njagala okumanya enteeseganya zimulimu zituuseewa enteeseganya zityasebo kukudda kwa Kyagulanyi mu Uganda sirina nteeseganya ze mmanyiiko ziringa bwe zityo nange mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi mpozi gwe osobola okutubuulirako nga munnamawulire naye nze sizimanyiiko ekirala nze kye nasembayo okufuna kuva wa omukulembeze wange ng'agamba nti enteeseganya singa ziba kirungi okubaawo kw'enteeseganya naye wateekwa okubaawo ebiteesebwako so si ebintu ng'eddembe lye oba eddembe ly'obuntu si lyakuteesaako omuntu aba n'eddembe lye naye bwe baba baagadde okubaganya ebirowoozo abo batudde mu buyinza basobola okuvaayo n'olukangaga lw'ebyo bye baagala okuteesaako okwogerezeganya si bulwadde okwogerezeganya kulungi buli muntu yenna alina obugunjufu naye okwogerezeganya ku ki emabegakaawo mwali mwakafuluma twakulaba mu katambi akamu ng'ogamba nti mugenze kulwanirako bweru okulaba nga mulwanirira obuwanguzi bwa 2026 bwe mwafuna n'okujja mwami Museveni mbuyinza tuba tukyali ku ebyo amawulire ne gafuluma ne bannaddiini ne bakakasa nti waliwo enteeseganya zigenda mu maaso wakati wa bakulu mu NUP wakati wa gavumenti nga ne embassy ya America Kyagulanyi yaddukire ya wano ekirimu mu nteeseganya z'okudda kwe bw'ogamba nti tozimanyiiko kitegeeza olwo byakweka mu kibiina gwe wawulirako abakungu okuva mu kibiina ky'NUP nga boogera bagamba nti waliwo enteeseganya NUP zeerimu gwolowooza nti NUP esobola okufuga abannaddiini bwe baba basazeewo okugenda okubaako okuteeseganya kwe bagendamu bayinza okuba bateesa byabo mabegakaawo nawulira nga Trump agamba nti bateeseganyiza ne Iran ate abakungu mu Iran ne babuuza wateeseza naani n'asikaali naani era okugenda okwesanga ng'oba oli awo alina muntu omu gwe yayogera naye kale nno tekigaana bwe wabaayo bannaddiini abalina bye bali mu kwogera ne General Museveni naye ng'ekibiina eky'NUP nze mbadde sinnaba kufuna kumanyisibwa ku nsonga eringa eyo ekirala mukama wange omukulembeze namuwulira bulungi ng'ayogera nti eyo ensonga
tennatuuka gye tuli naye nze bwe naaba etuuse gyende era nja kukubira essimu nkugambe ti Peterson tutuno tuli mu kuteesa mbadde sinnaba kukulabako naye okuteesa kuki kigambo ekyo kikulu nti abannansi balonda Kyagulanyi nti naye kaakati Kyagulanyi gwe balonda ali mbuwaŋŋanguse tujjewo okuwangula kwe olowooza kisobola okusangula oli ayalonda ne kimusangula mu bwongo bwe nti si gwe yalonda si ye mutuufu golowooza kisobola okusanyusa omulonzi aba yalonda gwe yalonda n'atandika okwekkiriranya nsonga ki nze kyova olaba nga sirina kyensobola kugamba nti waliwo okuteesa okugenda mu maaso gwe bw'oba okumanyiiko yanjuluza abantu bakimanyi ekirala gwe byoyogerako nti nondaba mu katambi olabika walaba bukyamu teyali gwe sirowooza nti yenze oyo sikolangako komenti ekwatagana n'okutambula okwo mu ngeri eyo gwe gyoyogerako wakakola otya kali koogera ki kali wako kandageeko nsobola okuddamu kuba sijjukira nga nkola akatambi akalingaako nti mugenze bweru wa ggwanga n'omukulembeze okunoonya okulwana mulwanireko ebweru kankanoonye wano ekyamazima kiri nti nze omu kubaagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni egwa nze omu kubaagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni egwa naye akatambi kooyogerako sikamanyi ssebo oyagala egwe etya aveeko ffe tusobole okutuula mu buyinza tukolere abantu ebintu eby'ensonga ye kubanga eyiye ejjudde obulyako obukenuzi obulabbayi mulimu n'abatemu abatulugunya bannansi ababakateekako emisango nga ate tebalina na bujulizi ku jjo ebikolwa ebyo si birungi yemu ku nsonga lwaki twagala gavumenti yeegwe tufuneko ku bukulembeze obusobola okutumbula eggwanga lino Uganda munaamalako nakyo tujja kumalako nakyo ebbanga lyetumala nga ffe abalina abawagizi amaanyi g'emmundu nago gatuuka ne gabaako ekkomo yesebo kati waliwo amaanyi g'emmundu wano gwe tewalaba tiya gaasi n'okozesa eryanyi ly'emmundu mu kiseera nga tunoonya akalulu mu kiseera ky'okulonda wonna wabaddewo lyanyi lya mmundu gwe bagambyeko nti Museveni yawangula kwekakaatika bwekakaatisi ku bannansi singa yawangula singa tolaba essanyu eriri mu nsi muno naye laba ennaku laba ebyobeero ampuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 wamu ne Radio 8 ndine Honorable Elias Lwimazina Lukoola njagala oyite ku noti 752 113 113 noti 393 114 yogerako ne kanso na Lukoola bagamba enteeseganya ezoogerwako babajwetekako bijweteke tebamanyi enteeseganya gye ziddira naye tuzze tuwulira abakulu nga bagamba nti enteeseganya weziriera zigenda mu maaso okulaba nga Kyagulanyi akomawo yebo baliwa bannaddiini oli bayita ddi bajje bakubuulire oba olabika onoonya bunoonya oba ddala waliyo okuteesa yita bannaddiini yita abali ewa General Museveni abazirimu tekigaana osobola n'obayita nange wano ne bampa amawulire nga ngafuna butereevu nga ne bannansi bwe bagafuna nti ddala waliwo okuteesa okwo kwoyogerako gwolowooza effuga bbiri singa kuluma Nalukoola oba Kyagulanyi oba Lubongoya oba ggwe effuga bbiri singa kuluma muntu munnansi ng'oyo akubye essimu ow'ekabaali akole omulimu gwe ayogere asinzire gyali agambe nti gavumenti eno nali wano ne nkugamba nti essembabule omusajja yali afiiriddwa omwana we yasituka n'asaba akazindalo n'agamba mukulu nte yafa ne mutabani wo mwebale nnyo okutukyalirako naye muddeeyo ewammwe abantu bano si basanyufu olw'ebikolobero bye mwakoze mu kalulu ebyo bye biraga okukabanja mu bulamu ebyo byolaba ebyo byofunye ku myaka gyo gy'olina 2 17 34
amaanyi g'okulowooza kwo amaanyi g'okuloota kwo byebyo byekusobodde okuwa naye ate jjukira nti Katonda teyakutonda ng'oli muwulenge Katonda yakutonda ng'oli w'amaanyi olina okuba omulowooza okubeera omuwulenge otegeeza ki okuba omwereere nga tewali kyolinamu byenjogera byesigama ne ku Bible Katonda we yali akutonda teyakutonda ng'oli mwereere oba ng'oli muwulenge yakutonda ng'oli w'amaanyi ojjudde amaanyi gaago g'olina okulwana okulaba ng'ogakozesa n'ogolesa ng'ogoleseza mu ebyo ebivaamu ne bw'onoosigaza ebirooto by'ebirowoozo byo nga bikutokotanga era gw'otuula wali n'ogamba bannange obugezi bunzita olw'okulowooza obulowooza nga tobwolesezza naye ng'ebirowoozo ebyo tebivuddeemu kikolwa ekikolwa ekyo ky'osobola ensi ky'esobola okulaba amaanyi g'okulowoozaako ensi eba tegategedde kyonna ky'olowoozaako oba kutereeza makaago oba kusomesa abaana bo oba kwegulira kagaali kiteekwa okulabika ng'okikoze abamu obugezi obwo bwagamba bw'alina yeetaaga platform oba omusingi oba emmeeza kwasobola okubwoleseza ne gy'atalina era okwo okutetenkanya nakwo kuli eri ggwe okulabanga platform eyo ogisemberera erinnya lyo ne bwe kiba kitegeeza gwe kulyeyimbira liyimbe bwe baba abalala baganya okuyimba erinnya lyo Abangereza bagamba nti teweefuuyira mulere Abamerika bagamba weefuuyira omulere bw'oba omanyi ogufuuwa gamba abantu nti nzuuno wano nze nsinga okulima ensujju ewooma abantu bajje balye ku nsujjuuyo bw'otaakyogere ng'olina ensujju gwe zokkiriza nti ziwooma ensi tejja kuwa platform tebagenda zikugulako agamba omusajja omugezi nti akalenzi kaba kasirusiru akatemya akawala akalungi mu nzikiza kubanga akawala kaba tekamulabye oteekwa aga amagezi g'okugaleeta ogolesa eri abantu b'ensi ebirooto bingi ebiziikiddwawo mu ttaka mulimbo olw'okubanga bannyini byo baagambanga nja kikola wiiki ejja nja kikola omwezi oguli nga bali mu bya nga luno olugero gamba ennindiriza meza semitego kola kati bwe budde bw'olina ekitontome ky'ekirungi kiyimbe kati ekigambo ky'ekirungi kigambe kati abaana bo tolinda kuba tolinaawo obudde bulala olunaku lwa jjoddo lwagenze luli mu byafaayo olina lwaleero olunaku lw'enkya lwa bulimba teruliiyo teriiyo lwanca teri lunaku lwanca tebakulimba enkya lwakusatu olunaku lwaleero lwe lutuufu oluliwo honalebe enkya lwakusatu kola kati lwa bulimba teruliiyo olwenkya kati lwe lunaku olutuufu oluliwo olw'okukola kati kola ku ssaawa eno olumu ntera okunyumya ku bunyonyi nti obunyonyi bwali busatu nga buli ku kikomera buli oko buyimiridde ne busalawo bugende wasigalawo obunyonyi bumeka gwe Peterson olowooza wasigalawo obunyonyi bwali busatu ne busalawo bugende bwasigalawo bumeka andi baba bugenze tewasigala nakamu bwonna bwasigalawo kubanga tebwagenda bwasalawo bugende bwasalawo busazi naye tebwagenda gwe bw'obeera ewakawo ne mukyalawo n'ogamba mukyala nsazeewo tugule entebe empya muba muguze entebe empya kiba kikyali mbirowoozo temunnakiteeka mubikolwa okusalawo kuteekwa okutambulira wamu n'ekikolwa tulyoke tutegeere ffe abantu b'ensi okusalawo kwe wasalawo ffe abantu b'ensi tetwagala otugambe natugamba biki byogenda okukola era saali kuwadde n'amagezi kutubuulirako ku byonookola kuba emirundi egisinga bw'oyogera ebirooto byo n'okulabikirwako kufuna ab'ensaalwa abenge abataagaliza olumu sigaza ekirowoozo kyo sigaza okuloota kwo naye kola bw'onookola ojja kulaba nga kireekaana
omusajja omu yagamba nti nno bwe wabeerawo omulabe wo gw'oyagala okukolako okwesasuza katugambe nga yakujerega gwe gula Ferrari ejja kukola omusinde ewuume ku kyalo bajja kuvaayo bajje bagirabe nti ani oyo atuwoganyiza nga yoyo yennyini gwe wali onyooma okukola kwaffe lyekkuba erisinga okwolesa obusobozi bwaffe ne bwe tuba tulina be twagala okwesasuza okubalaga nti tusobola ffe bwe mwali mufeebya tukikole nga tuyita mu kukola so si mu kuteekawo oluyombo buli ku makya tugende tukole n'abaana baffe tubagambe ebigambo by'okukola gwomanyi tulina obuzibu nti oli bw'atuuka okufa mu kifo ky'okugamba ekigambo ekirungi ng'akigamba abaana be ate alaamiriza ayogera ku bya bugagga byakuŋŋaanyiza byaleka ku nsi oli n'alamba nga gamba temutundanga kitegeeza amaanyi ge gonna okwagala kwe kwonna kuli mu kino ekintu obuntu nti wadde afa naye byalese ebyobugagga bimuluma bano abantu bano boolese nkugamba abaana bo nze ndowooza be bakulu okusinga ebyobugagga byolese ebyokwerinda biba bya mirundi ebiri omanyi oyo baaba njagala mugamba ayawulanga wakati w'enduulu ebbiri waliwo enduulu eyaniriza abagole waliwo n'enduulu egoba ababbi aba abyawula kati ku zombi mwakubeeriwa waliwo lwe bajja gwe boyita ab'ebyokwerinda nga bazze kkulumya ne wabaawo ne lwe bajja nga bali mu kukuuma bano abajja baali tebali mu kukuuma baali mu ki baali mu kulumya ebyawukana baba bagambye nti muzanya katemba mu NUP singa yali katemba singa tebatidde abakuba katemba singa tebatidde gwakaana ak'emyaka ena bwe kagamba ndi nja kukuba ggwe ng'era okalaba bambi obeera oyina lwaki otya lwaki ebyo byonna bikolebwa lwaki amagye galumba ku mwembi ani atidde kubanga ndaba gwogamba nti tatidde ali Bulaaya byaba byabyogedde nti Kyagulanyi ali Bulaaya kyekyoleka nti muli mu katemba omuntu owa bulijjo atalina na kasaale lwaki wali muleetedde bataliyoni y'amagye n'erumba ewakaawe lwaki gwe bw'obanga si ggwe abaatidde waliwo obulinzi kuba kyenjagala omanye nti emmundu etta kati oyagala agiyimiriremu ani atavanga mu ggwanga lino kuba kabeerejje no Museveni yavuganya yafuna akalulu kamu ku buli 100 teyabulawo mufunye ebiwayi bibiri ebyabategeera ennyo n'ebyabatategeera bulungi mu NUP ekyo kigambo si kyange okusinziira ku oli omukubi nze nnyina ebbeetu okwogera ebyange naye sisobola kusalirawo balala bye boogera NUP tukyali bumu ate era tukyanoonya obuwagizi tetukomanga kwaniriza balala bajja mu kibiina ekye-NUP ekituufu tuli mu kunyagibwa naye tetutudde neyongera okakasensi nti temuli mu katemba nanti ndi nkugambye abakuba katemba lwaki oyo abatudde mu buyinza aba teyeeriira bibye ng'asirise okuyaayaana kwaki gwe tofuna abava mu NRM ne bajja wano nabo ne boogera ebigambo nga balumba ffe lwaki gwe munnakatemba omwononerako obudde aba anyumisa bunyumisa singa tuli mu katemba singa batwesonyiwa singa tebatukaka abantu baffe tebabasaako misango mugenda mu buyinza tuli mu kukola ebyo byonna ebitutwala mu buyinza ekimu ku byo kwe kukaayanira okuwangula kwaffe okulayira kwa 12 ogwokutaano kuba president munaalayira Kyagulanyi tosobola kusala lutindo lwotannatuukako mukyalulengera tukyagamba bwe tuti nti obuwanguzi bwaffe bwatubbibwako bwatunyagibwako eyawangula eKyagulanyi Ssentamu agenda okulayira President Museveni ekyo nti naawe okyayogerera mu biseera ebijja mu maaso ffe tukyakaayanira obuwanguzi bwaffe tosobola kinjijjako bannayuganda bafune essuubi nti okulayira bwekunaatuukira wanaabawo ekikyuse muganda wange tosobola kunzijjako kyange nze kukyogerako ne bw'oba ng'ondyazaamaanyizza ekyo kyekigambo kye nsobola okugamba Honorable
webale nnyo balire ddala kadde kotuwadde naawe weebale nnyo okukyaza ate nammwe abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda takumira mpeera bankumi